okutuuka mbe nga ntandika kuweereza akubuyimba mu busiime banne mwebale nnyo mukama bawo omukisa bankubiddeko wa mukyala Sekiziivu banne mbatumiddeko nnyo mu ngambe kwe muli mulindiridde nze ndudde nandibadde natuuse dda naye munnange embeera tebadde nnungi mu kkubo omuganda wange Luyima Simon buyimba naawe ngambye nti kusanyusizza nnyo mukama akuwa omukisa olw'okubanga obubaka obusanyukidde tugenda kutandika butereevu olwakadde nti kagenze kantandike n'okusaba tutandike. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga otusobozesezza okujja okutuuka mu kifo kino okuweereza n'okuyiga ekigambo kyo. Saba omukisa mu budde obutono nnyo bwe tusigazza ebigambo binaayogerwa era binaawulirwa biyambe abantu b'okubateekateeka olw'obwakabaka bw'ogenda okujja kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tujja kuba tutandikirawo waliwo twakoma tugenda okwongereza olwakadde nti kagenze tujja kutandikirawo butereevu n'ekyokuyiga kyaffe ky'olwaleero nga bwe kiri. Mpozi ebigambo nga tubiraba tujja kuba tutambula ebigambo ebyo nga bigenda mu maaso ekiseera kirimu kiweddeyo era mukama ffe ekiseera kyonna akomawo obudde bwonna okutwala mu bwakako obw'omuggulu. Ekiseera kye tulimu kiseera kya nkomerero era nga kiranga nti byonna byonna ebiraga nti Yesu Kristo akomawo bwe bwone bwe tutambulemu era bwe tulimu. Tuli wansi ku kigere tujja genda bugenze bwe twabiyita mudda tuli wansi ku bugere 10 obwo bugere nga ye mulembe guno gusembayo nga tujja okubira mu maaso eyo nga tuyiga naye ebyo ntwabikoonako kemega nga tusoosa obwaka buno bwemba bulya tujja kuba maaso tuyiga obwakabaka obugenda osemba efuga ensi eno nga tumanyi nti yo ensolo eno yava mu nsi naye ng'ate egenda kukozesa empires 10 naye ng'emabega waayo ekulemberwa oba omukazi oyo omwenzi oyo malaaya oba Catholic Church nga oba papa nga yebugivuga kubanga Bible egamba nti yalabe omukazi nga tudde ku nsolo nga atudde ku bukulembeze kanisa yetwala obukulembeze bw'ensi eno yebufuga. Era akanyimba kagenda okuddako katono nnyo mugenda kawuza dakiika ng'emu tukoppe YouTube channel eyo tugikoppe tusobole okubanga tuyiga tusanga information ka tufune dakiika emu tuwuliza akayimba ako ka audio dakiika ng'emu tugende mu maaso. Mpozi tujjukira twalaba nga agenda ze batwala mu maaso zonna za Sandero mbadde mbateddeko YouTube channel mu gikoppe bana batemufunye message information ena basobola okunsanga ku WhatsApp oba YouTube musobola kubanga bubaka buno mwongera okubufuna kwebuli n'obulala bumutasodde kulaba ku TV kuno nenga twabuyigako mu bifo ebyenjawulo nja kuba mbusangako. Mpozi tuze tulaba enkola za Sandero era nga agenda zone zigenda maaso yezeza Constantine ezakoma mu 321 AD ezatandika in fact sina koma ezatandika mu 321 AD ezavamu ekitta abantu ekyatula emyaka 2006 ejaddanira essula y'omusanvu onyirwa 25 ne kubikula essula 11 ate ne kubikula essula 13 essula ezifaanagana 13 ayogera ku myezi 42 ku Daniel essula kubikula essula 11 ayogera ku nnaku 16 ate mu kitabo kya Daniel essula y'omusanvu twalaba nga ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera zennaku zezimu zonna zitegeeza ennaku 26 Ezekiel 4:6 Bible egamba lunaku kitegeeza mwaka so je myaka 26 ejava mu mwaka gwa 538 AD paka 1798 ng'ekereziya etirimbula sikutta ne kutirimbula mu bukambwe awatali kisa
nga batirimbula abantu bakatonda bali bakuuma ebiragiro bya Katonda. Sabbiiti eno njogerako nnyo omuntu omuyanga alasho buli anjire twala abantu mugulu. Sabbiiti is part of the qualifications which must let us to enter heaven. So without obeying God's commandment, you will not enter heaven. Sawa tudde ku screen Katonda nyumba nnyonyeko ensonga eno tagende wala nnyo ne tutegeere ekigambo kino. Kambabuleko ebigambo bino baganda bange. We have the seal of the living God and we have the mark. Sabbath is the mark of the living God. Saturday, the 7th day of the week. Ye mark ya Katonda, kamono ka Katonda. But the mark has the seal. Ekamanyo ensonga eno kubanga nkulu nnyo. Seal ya Katonda erimu oba seal eno nayo omukulembeze yenna afuga erimu erinnya, there is name, there is the title and there is territory. President Museveni wabafuga ekimu authority mu Uganda ganti ne lockdown yagidumidde nebeerawo kubanga alina erinnya ya Museveni, title president, alina territory Uganda. Ebintu ebyo nabena mu biragiro ne 10 bya Mukama byonga tobba tutanga ne munyigira n'abantu ababako zi TV za mwe n'ababako ebintu bya moba radio. Mwe muli ekiragiro ekyokuna ekirimu authority eyo erimu 3 powers erimu ebisatu bino. Mu kitabo kya kuvesura 20 olunyirwa 8 Bible ganti juko nakwa sabide ogulumanga lutukuvu ennaku mukaaga okolanga nomane emirimu gyo gyonna n'onakola omusango sabide eri Mukama Katondawo onako otolikola ko mulimu gonna nga webigambe gende bigambe sijja kubiddamu byonna naye agenda maaso n'agamba nti kubanga mu nnaku mukaaga tutandika siru tugira batutya mu sabiti mwe tugisanga kubanga mu nnaku mukaaga Katonda yerinnya lye yakola gwe mulimu gwe eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebino gematwale gafuga bino sabiti wojijjawo Katonda bo mujjeko authority eyo noba tukyamuliko organizing Katonda era kambuleko ekigambo kino baganda bange wojjawo sabiti mu biragire 10 Katonda bo mujjewo kubanga ebiragire bigamba do this thou shalt not do this kola tokola ne who is commanding webuzani alagira nti kola kino tokola kino okutegeeranya a commandinga omutegeera mu kiragiro kyakuna ekigamba nti nze Mukama yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu, the fourth commandment. So era Setaani bw'ava mu ggulu ng'alwanyisa Katonda mu Ezekiel sura ya 28 nga tulaba Setaani kubanga bw'ova ku nnyiriro esooka pa ku nnyiriro 10 yogera ku bwa paapa ye mwana yatula mukazi ye musajja kubanga Bible egamba kubanga oli muntu neefuula Katonda. Bible yogera bibiri mu Basalonike ekyokubiri sura ey'okubiri. So ne kubikula mu Daniel sura Ezekiel 28 olunyiriro 10 mpaka ayogera ku Setaani. Powers n'ebbiri yazigatta kwa paapa ne Setaani yabagatta bombi. Kubanga yonna ono atudde ku ntebe y'ono Bible mu kitabu kya kubikula sura 13 agamba nti kubanga ensolo ono eyalinga nti ensolo eno yava mu nsi. Ensolo ono eyava mu nnyanja n'emitwe 7 n'amembe 10. Nenga kuliko n'engule eyattira abantu ba Katonda mu Dark Ages jayogerako agamba nti ogusota igwaji wa amaanyi n'entebe yo n'okufuga n'obuyinza obungi. Setaani yaweebwa papa authority kubanga agenda zonna ze bakola mu Dark Ages ne byonna bibaze batambuza they are against God nga Sunday okusonyiwa ebibi okuteekayo emikolo egy'ekikafiiri okweyita taito za Katonda na bibiina ebirala bikoppya enkola ezo basaabalabirizi basaabasumba reverends enkola bazikoppye abalokole beyita bapastors badadi papa ebintu ebifaanako bwe bityo. So yeno power eri against Christ ewakanya Katonda openly and directly okuwakanya authority ya Katonda. So kyovola nti yeri anti-Christ ye balabe ba Kristo nambeemu. So kati sabiti aweviirawo Setaani bw'ava mu ggulu nga zo okuwakanya Katonda nga mulwanyisiza ne bamugobayo nga muwakanyiza bwe yajja ku nsi yatwala maaso power ye naye kuba Katonda ateekawo enmity between man and Satan mu lubereberye nga maze omuntu okwonoona Mukama n'atusaasa n'atuteekamu enmity eyo okubanga Setaani tukitegeera nti mulabe waffe. Setaani yayita mu bantu n'atajja open kwa singa yajja openire n'asiga nga akola openire abantu buli omu adduka Setaani tayagala kumusemberera naye kati ayise mu bantu abambadde embalo by'eddiini naye nga misege era balabe ba Katonda. So ebiina bino bigenda maaso agenda zonna ezigenda maaso ziri mu kuwakanya Katonda. Naye nayogera ebigambo bitono nnyo naye nga tuyinza ebigambo bino kikulu nnyo baganda bange. Mutegeere lwaki sabiti ina attack kati bana abagamba nti Sunday era Yesu yazuukira era simaye bakutume bakunganya bamenye emigati those are just bagezaako kukunganya buntuntu obusobola okuyimirizaawo obulimba bwabwe n'obujeemu bwabwe okubusitula okubuyimiriza naye nga tekisobola kusupportinga arguments zaabwe. Mukama agambye do this bwazuukira ku Sunday tekitegeeza nti yabagamba
waliwo ayinza okukutinganaga nti Mukama yagamba nti ku Sunday musinze kubanga lwe nzuukidde. It is impossible. Tekiriyo mu Bible. So ezo nazo nkola za bukafiiri ze bakola kati Sunday ero bagala okuddamu gisitula kwaye 14 paka 9 Mukama agamba nti omuntu yenna bw'asinze ensolo malayika owokusatu, omuntu yenna bw'asinze ensolo era emesejja y'ekiseera kino baganda bange kubanga ensi yonna netegeera Kristo nti yafa ku musaalaba naye sabbiiti ya Mukama n'amateeka ge bagalinyiridde baga tuli mu kisa basumba ne bakwata abakazi ne bakwata abaana ne benda kubaka abasajja ne babba abantu ne babanyaga kubanga bagamba amateeka gava okubba si kikulu kati sabbiiti ne bagirinnya gityo obwo nateekawo kifaananyi akabonero k'ensolo Sunday erina pagan origin kuva mu Babyloni ba Nimrod batamuza be baali basamira ku lunaku olwo ng'era kati baluzeemu balulese mu kyambalo ky'eddiini balusinze obugambo obulungi mu mazukira ga Yesu atume ko bamenyera emigaati kali bakitaddewo nga power ya Setaani kalizeemu eggolokose ate ng'eyise mu bukristaayo tejidde mu bukafiiri. So eno battle gye tulwana kakati ate nga tujja kujirana paka our last breath ng'ekomye kubanga amazima ga Katonda galina okuyimirira. So ffe tuli ekikulu byonna kubuli abantu mazima oba ki ekijja naye ekikulu abantu bategedde amazima ge makulu ga message eno bakyebuulirwa teriyo okucompromisinga na muntu yenna buli muntu awala obulimba n'enkola enfu zetaaga okwanikibwa abantu bazitegeere kuba Mukama gatwala ekkanisa taliko balada olufunyiro kigasa kyo okubeera mikwano gy'ensi n'ofiirwa bwakabaka bwa Katonda. Nze nsanyuka nnyo okuba mulabewo naye nga nkubulidde amazima okubeera mukwano gwo nga nkulimba oba nga nekkiranya naawe ekyo muganda wange kitegenda kukola ne bannange nga abawereza obubaka obw'amazima sinze kabulya message eno bangi bagibuulira naye ndi paati kwabo abali determined okwawukana n'ensi okufuuka balabe bo singa toyagala mazima ga Katonda ndi mukwano gwabo bagala mazima ga Katonda. Ate nawe kyenkusabira muganda nga awulize era ebigambo bino Katonda akyawa ekibi Katonda ajja kwokya abantu ajja kubazikiriza because of apostasy. Abantu balowooza nti bino ebintu biri mayina sabbiiti si kikulu Mukama ajagala n'okusinga bw'okisuubira kubanga ye recognizing authority ne power ye nti yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu naawe yakuteeka mu nsi bwe ogijjawo bw'oti who is your creator now? Tekola nti bano bakatonda abafuuse ebifaananyi gye muli bapaapa n'abalala bonna bonna be mugulumiza. Bayibuli mu kitabo kya Yeremiya essuula 10:11 mu Bayibuli egamba nti bakatonda batakola ggulu n'ensi bali bula okuva mu nsi ne wansi w'ensi okuva mu nsi in fact sorry bajja kubula baveewo Mukama agenda kubazikiriza baveewo tebatonda ggulu n'ensi tebalina pawa ku bulamu bwo. Era Yesu atugamba temuti oyo yatta omubiri muti oyo asobola okutta ebintu ebi okutta omubiri gwo n'obulamu bwo obutaggwawo n'abuzikiriza mugeyeena nasobola okikola. So oyo gwe ngulumiza era gwe ntya wansi w'enjuba wano naye omulala yenna nga awakanye ekyo siina fiya ya muntu yenna. Katugende mu maaso ebigambo mbadde mbasimira musingi kutegeera kabonero ka Katonda omulamu ke kaliwa. Katugende mu maaso baganda bange abalayira sonde kubatumirako olw'obudde naye tujja kugenda mu maaso twabiraba nyakujjabula jatandika waliwo twakoma yadde obudde bugenze naye tujja yigako kye tunatuyize amaloboozi ago tugawulirize makulu nnyo. Omwami oyo nga tukyamiddeko katono nnyo omwami oyo abamu mumanyi message ento gye tulepuka nayo gye tubabuulira nti Sunday era emessage y'ekiseera kino present truth y'omu ku basajja abalaga nti bagibuulira naye ate bagiwakanya muwulize ebigambo bye tugende mu maaso. And its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President. Strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President. Strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years, actually, that the Pope has contacted the United States President, who has contacted the General Conference President about national Sunday laws and all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. I want to tell you that this is absolutely incorrect, totally false. Somebody somewhere imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. Understand that, yes, national Sunday laws will come, persecution will come, but
nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. But nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. The question has surfaced from time to time as to whether or not there is some connection between the General Conference and its involvement with Sunday laws and that kind of thing. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years. Sibagana kumwagala kwati si kikulu kubala mulabe naye Ted Wilson mumanyi omukulembeze General Conference abasajja betwani trusting atujja koma kawo katono nnyo ayogedde ebigambo n'agamba nti engambo zize ziyitingana nti papa alina enkolagana ne America era ne General Conference yandibadde supporting a General Conference supporting a papa in America kuba tebimukwatako. Those are civil leaders. Never I defending a papa and trying to connection na General Nagundi. Yakibalaga maaso awo tunatufunya kadi ntuka lwaki a defending oba papa tebina connection na America era agambye nti era mulabe omusajja abadde kaddugala ganone Diop representing SDM kachika kagata madini representing njagita na General Conference kubanga bwetugamba SDM tubanga abanda mayininga message ye kanisa nenga ate tumanyi balida be kanisa be kibiina echa SDA era leaders abakulembera naye kyennaku abasajja trusting and bakubanga bali presenting kanisa mazima nga bakola nga bawulya message era nga baji supporting they are against it basazeewo okulya wamu ku meza ya Yezebeli bingi nnyo baganda bange ebigenda maaso mu kizikiza ebingi nnyo ebigenda begawa olutimbe ebikwekeddwa ebibuzibwabuzibwa naye nga in reality they are selling the truth to the enemy. Omulabe agenda enyumba agifula kiwowongole ebere corrupt the Church of God. Akoza kafe n'okulaba nga agisokolamu ebyamakulu byonna agifule etandike kufubulya development bannange abavubuka mweyise bulungi bannange mukulaakulane bannange mukole ebyo kalina kutandika kuŋŋaana kuba nkuŋŋaana kusabira kuyita muntu nti gwe oba mulokole jangu oba oli mukatuliki jangu n'osabira omuntu nga tumubulidde nti sookoleko ebibyo Bayibuli egamba etya mu kitabo kyangera 28 anyiriri 9 nti akyusa okutuuka okutawulya amateeka n'okusaba kwa muzizo. Oyinza otya okuyita omuntu n'omugamba nti jangu kusabire ogaggawale ebizibu eby'omwaka guno bigende naye nga musajja agamba nti sabbiri terina makulu n'olajja n'amaaso ga Katonda amuwa omukisa naye ng'aganye omufu kyosooka omubulira ekkubo lya Katonda Yesu Kristo yagamba nsooke munoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu birala biwongereko naye musoose kubawa abantu ebirungi ebyensi baleke bategere Katonda si bw'atyo. Mujjukire omwana eyazaawa yali akwaye don'ts and do's ng'abikooye n'agamba kitaawe nti mpiwa ebyobugagga byange nneegendere. Omusajja ono omwana ono yatuuka yali ayagala ku Katonda bya bugagga byokka nga tayagala kukola byayagala naye bwe yatuuka n'amanya nti ebyobugagga by'ensi eno byonna butaliimu n'ebirungi by'ensi eno ekyaddako kyekiriwa yeekuba mu kifo n'agamba n'addayo eri kitange n'agenda eri kitange afazaali kanfuuka omukozi naye kitaffe yamwaniriza kubanga yali ayagala kukyusa mutima gwe yayagala mwana ono kumulaga nti okubeera ewa kitaawe n'okukwata ebiragiro bye it is the best for humanity. So abantu tusooke tubabulire ekkubo lya Katonda ettuufu okusinga bagamba nti mujje tubasabire mufune ebirungi mujje tubasabire mugaggawale ebyo byonna bijja after your obedience. Mukama amanyi nti obyetaaga amanyi nti oli muzigo weetaaga ennyumba naye bona okulembeza omuzigo abaana basome naye ng'olina emize emibi Mukama n'akola ki omulimu mu ggwe. Katugende mu maaso ebigambo mbadde mbabeeraga pulezidenti omulamba era nibadde agamba nti ekiseera kitungi ekisembayo obunnabbi bwonna butuukirira tugende mu maaso ku lutimbe naye abantu beebase neraba bali UN ebitongole ebimu ADRA njabaleko ne ADRA yennyini ADRA kibiina just a Catholic institution yagifandinga muwulize ebigambo by'omusajja oyo. Persecution will come, but nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. Don't spread rumors. Don't spread inaccurate information. Spread the truth. What is the truth? Twasoma statement eyo mu Review and Heralds
ngegamba don't spread rumors. Don't spread. Third angel's message babadde baligadinganga meya alarmists abasajja abeerogoza obwerogoza olaba ndowooza naye as the question of enforcing Sunday observances is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is soon to be approaching, and the third angel message will produce an effect which it could not have before. Message eno yerina okulaba nga ebuulirwa before byonna okubanga bigenda mu maaso. So tulina okukozesa emukisa guno Mukama gwatuwadde okulaba nga tubuulira abantu bakatono balabula before it is late. Katugende mu maaso bwatweyongereyo tulaba ebyonna tuze tubiraba nga tusoma Sunday law programs zonna tujja kugenda mu maaso kubanga ebyonna tuze tubiyitamu tubiraba olwakadde tuze tubiyiga byonna omukyala bibasetting ebyokuba emundu mu America okulaba nga abantu batta ku street naye nga bagakomyawo amateeka ga blue laws amawulire ako katugawulize ge twakomako owulire nga tuwuliriza katandikira wennyini bwe kali tusooke okuwulira amawulire ago. On the weekends, then that is about to stop very soon. The new Italian government will introduce a ban on Sunday shopping in large commercial centres by the end of this year. The reason? The Italian government feels that shopping on weekends is destroying family traditions and creating distance between family members. Deputy Prime Minister said, and I quote, "This liberalisation is in fact destroying Italian families. We need to start limiting opening and closing times again," unquote. Agambye nti balina okulimitinga opening and closing times again ebintu bino byaliwo ddi Constantino 321 gye twavudde again Trump mwamugambe nti mwamulidde we yagamba luli eringa agamba nti sijuwa kino kyasembe okukolebwa it has been a long time ago, so they are bringing again, but the president who yanibadde warning abantu he is saying is nothing is in the pipeline. Don't spread rumors, don't spread the truth. What is the truth? Obulimba kati buyitibwa amazima zisanze Isaya 5:2 wagamba zisanze abaddira obulimba ne buyita amazima akukwana ne bakuyita okuwoma okuwoma ne bakuyita okukaawa zibasanze abantu abo abayita amazima obulimba kati obulimba bebagamba tugambe nti Sunday tebiriiyo ge bayita amazima. Katugende maaso tweyongereyo ebyo mbajjukiza tugende bitumaze obikoonako Constantino yise ekiragiro tujjawuliza amaloboozi ago. U-turn by the Italian government. In 2012, the government had liberalised Sunday trading in a bid to spur economic growth. This despite pressure from the Roman Catholic Church and unions to mark Sunday as a traditional rest day. The Roman Catholic Church and unions to mark Sunday as a traditional rest day. Sunday as a traditional rest day. Sunday as a traditional rest day. Small shopkeepers in Italy have been agambye we need to mark a Sunday as a traditional rest day. Katunonye otudeke emabega wali we tuvudde. Agambye it will mark a Sunday as a traditional maaso ndoza tudeko maaso rest day. Tujja kweyongerayo oko. Tweyongereyo maaso. Tudde maaso tweyongere maaso. Ndo twade katono nnyo mabega katono awo statement egamba bweti eyo mpozi nga bwe tuddawo wali eri wenyini nyo tubadde statement egambye oba mukama tulabye nga bagamba nti Sunday is a traditional rest day. Mulidde ebigambo by'omukyalo oyo Sunday as a traditional rest day. Naye Bayibuli egamba etya ku bulombolombo Sunday bulombolombo bw'abantu bwe bateekawo Bayibuli egamba etya mu Makko 7:9. And he said unto them, Yesu n'abagamba, full well you rejected the commandment of God that you may keep your own tradition. Timulekeredde etteeka lya Katonda mukwate obulombolombo bwammwe
but in vain they do worship me. Naye bansinziza bwere Matthew 15:9 wali Mark 7:9 naye wano 15:9 agamba but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Wano nabagamba ko baganda bange nti issue is all about worship. Bwagamba nti mulekera ekiragiro kya Katonda mukwate obulombolombo bw'abantu naga naye munsinziza bwereere nga muyigiza ebirego by'abantu nga byebyokukwata. Muganda wange Eustace Niyoshima bani mukama akuwa omukisa obuwagizi obwo nja kwongera okutegeeza ebigambo bino okwebaza mu butongole naye mukama akuwa omukisa muganda wange tuweerezaayo obuwagizi bwa mitwalo 5 mukama akuwa omukisa. Agamba nti mulekera etteeka ya Katonda mukwate ebirombolombo bw'abantu naye munsinziza bwereere but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Abantu they are worshiping God in vain. Katugende maaso tweyongereyo kadde kana tusalako naye nga tujja kubanga tugenda maaso amalooza tukatugawulirize kubanga makulu nnyo. 2012 reform saying that the businesses face unfair competition from the big malls. You're watching VNN. Amawulire ago nago katugawulirize. The Vatican News Network, World News Today. And now, here's Katerina Vega. At the suggestion of the former United States, the Vatican officially passed a new law mandating that all citizens of the world government must attend Mass. In light of the recent calamities on our cities, Pope Matthew says that universal attendance to church will show the Lord that there is still good left in mankind. As a compliance incentive, the Vatican intends to use the chip implants released 2 years ago as the now only acceptable form of currency. Churches from all denominations worldwide are being fitted with sensors that will automatically add funds to a person's implant upon entering a sanctioned church on Sundays. Sanctioned church on Sundays. Sanctioned church on Sundays. Sanctioned church on Sundays. Failure to comply with the new laws is punishable by imprisonment or even death. Is punishable by imprisonment or even death. Is punishable by imprisonment or even death. Under the leadership of the Vatican, the world has seen omukyalo yokayo tumuwulidde agambye nti okugaana okukuuma Sunday it is punishable for imprisonment or even death. Naye bino bigambo bya Papa. Amateeka akatambi kano katambuddeko ebbanga naye kyewuunyisa katuulize ebigambo ebyo kale. And loved ones in heaven are communicating with their families. And loved ones in heaven are communicating with their families. However, even under our new leadership, disasters are steadily increasing at an alarming rate. His Excellency the Pope, His Excellency the Pope, His Excellency the Pope has stated that he believes the reason for this. His Excellency the Pope, omuntu omu yagamba nti Papa bino bya ddiini si byansi naye His Excellency the Pope jukira yatwala Vatican. Vatican is a state. Baga His Excellency the Pope yayise etteeka eryo. This is akola alizanya party bbiri, religious institution and political institution. So that's why bamwita His Excellency the Pope. Olaba ndowooza ebigambo ebyo. So ayina power mu civil ne mu church. So ebiragiro bye bayisa bigenda kuba bikola wonna. Nabaddeko jjo nga ndaba ebigambo nga bagamba abajulizi be batta enamugongo n'abalona nga ku TV emu nga balaga ebize bibaawo abantu be batta abakatuliki nga banyolwa nnyo. Naye bo they killed, they murdered, they assassinated over 100 million Christians because they were obedient to the commandments of God. Over 100 million, imagine. Nga babasanjaga okubookya okubatema ebiso bonna baali bakola inquisition naye nga babalanga ki obedience eri Katonda. Omuntu nakusanga ogondera Katonda n'afulira obujja n'akutta. That is enmity eyatandikibwa Setaani mu ggulu. So this institution will speak it up plainly and tekirimu yadde amakoona n'okuba tekitegeera. I repeat this, my brethren, in that organization. Catholic institution is not a God's institution or inspired by the Holy Spirit.
Their agendas and their desires, they are against Christ. They are against the government of God. Sunday, sacredness, sokoloza ku kigambo ekyo. Ensebuzo olw'ekigambo ekyo n'abaga nti bakkiriza kusinza bifaananyi n'ebirala byonna. Sabbiiti bagikyayo olukyawa because of that institution. But this is prophecy. Byalagirwa nti bigenda kutuukira bibeerewo. So we are seeing prophecy. Nina leaders and they batugamba nti no. This is the truth. They are saying that don't spread rumors, don't spread inaccurate information, spread the truth. These are lies. We are lying. He is speaking, he is telling you. Nyeka sana mwerabirako baganda bange. Mujja kukakasa oba nibo basirimba. Era mujjukira leader we yajja mu Uganda yamenya Sabbath openly. Nebadde ekololo ku Sabbath naliko kubaza saluti kukumba kuyisa bivulu. Sabbath Mukama agamba tetukola byaffe bye twagala. Sabbath olunaku lwa Mukama, a holiday to God, not to do our own pleasure. Okulaga ebitibwa byaffe n'okutugulumiza ng'abantu. Okutunda ebyamatunzi byali ekololo. Abakulembeze abandi badde bayamba abantu okubagamba nti don't do this. Eba supporting ala kisaamu amaanyi. Ne bakola ebyettunzi ku lunaku lwa Mukama olutukuvu. Lweyateekawo okumugulumiza n'oku recognizing his power, his authority. Baluwayo ne batandika dulusambajja kali beegasse n'abalabe ba Kristo okululinyirira okulusambajja n'okulufula ekitagasa. Njawulo kikati. Alwanyisa ne ge balwanyisa katugende maaso olw'ekisa kya Katonda. Alina amagezi ajja kujjamu mu bigambo bino. Naye atayagala kujjamu awoloza tunaakola ki? Mukyalo oyo kamalize ebigambo bye. That refuse to keep the Sunday Sabbath holy. That refuse to keep the Sunday Sabbath holy. That refuse to keep the Sunday Sabbath holy. World citizens are encouraged to report anyone that either chooses another day of worship or that refuses to worship altogether. World citizens are encouraged to report anyone that either chooses another day of worship or that refuses to worship altogether. World citizens are encouraged to report anyone that either chooses another day of worship or that refuses to worship altogether. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. National Sunday laws will come, persecution will come, but nothing of that sort is in the pipeline at the present time, nothing that we have understood. Don't spread rumors. Don't spread inaccurate information. Spread the truth. Isa Kakembo wa Uganda, Dr. Kakembo muwulize ebigambo bye naye amaloboozi ge. Ebuzibe nnyo ne banoonyereza obuzibu bw'obunnabbi ku bantu abagenda ebuzibe nnyo ne banoonyereza obuzibu bw'obunnabbi ku bantu abagenda ebuzibe nnyo ne banoonyereza obuzibu bw'obunnabbi baleeta ebizibu abagenda ebuzibe nnyo ne banoonyereza obunnabbi kiki bakola baleeta ebizibu bingi mujja kawuza agambaako naye mujjukire mu kitabo ky'Ezekiel essula y'omunaana Mukama yagamba Yeremiya nti sima mu kisenge omuntu okusima obunnabbi n'anoonya kitegeeza waliwo ebikusike ebikolebwa ebyetaaga okubikkula naye Mukama agamba sima agamba Yeremiya nti sima omusajja agamba nti ogenda obuzibu mu by'obunnabbi n'obinoonyereza ennyo oleeta ebizibu amakulu oyanika obulimba n'enkola enfu nnyingi ozaanika kasoosime nnyo obunnabbi naye Mukama agambye wano nti yagamba Yeremiya mu ssula y'omunaana mujja soma sitole eyo ng'asoma ku by'omuzibu ebikolebwa mu yeekaalu ya Katonda yabagamba sima Yeremiya n'asema yagamba olabe bakola mu nyumba bibakola mu nyumba ya Mukama nalaba ebyomuzizo ebyenjawulo besijja kuddamu kakati naye omusajja agamba ogenda nnyo mu bizibu bw'obunnabbi n'osima oleeta ebizibu bingi olwakadde katulize ebigambo ebyo kubanga kadde katono nnyo katuggwako leeta ebizibu mu groups bungi bwe tulina mu kkanisa muno bulina ababuwagira ebweru eyo ababuliikiriza ababusponsoringa mu groups bungi bwe tulina mu kkanisa muno bulina ababuwagira ebweru eyo ababuliikiriza ababusponsoringa mu gurupu buno obuhomugu by'omusajja oyo gurupu lw'obusponsoringa kubanga bubuulira amazima naye katugende maaso tuwulirize baganda bange ebigambo bino kwebyo byawandiika bye twalabye naye teriiyo kwebyo byawandiika bye twalabye
nabo bennyini banyini baba buwandiika ndowooza senga balina amagezi senga obunabbi tebwetaaga details ziyitiridde obunabbi tebwetaaga details ziyitiridde ekiseera nange kyeŋŋamba nga mmaliriza nti obunabbi obw'ebiseera bweba bwakumala 1889 kati tuli kuki ate nga yatugamba nti agenda kujjanga omubbi ki Yesu yagamba agenda kujjanga omubbi ekiro mulize statement eyo egenda okuddako mulabe ekiwandiiko ekyo kankisome yagamba ajjanga mubbi ekiro muliro omukulembeze w'ekkanisa yagamba ajjanga mubbi mulize kansome ebigambo bino mubiwulirize Basonike ekisooka 5:3 when they shall say when bagamba peace and safety mirembe tewali kabi then sudden destruction cometh upon them okuzikira kwa mangu kubajira but you brethren yemu aboluganda are not in darkness tewali mukizikiza that day should overtake you as a thief onako batu abasinkana ngo mubbi mwele mukama bwagamba bigambo ebyo lifa aboluganda tetuli mukizikiza onako tusinkanizanga mubbi naye omusajja agenda Yesu agenda kujjanga mubbi naye yomu kubagenda ogwabwako ngo ababbi ngo mubbi nga amakulu anaweya nefe mukama abasoma obunabbi buno tutegere bigenda maaso Yesu yagamba nti laba nzijanga omubbi bwajja tunula watch kati abana abatunula Paulo agamba olunaku lwedde gamba basinkanizanga mubbi baganda bange kutuze ebigambo by'omusajja ndakikange mutumalirize kwanga biweddeyo ndakikemu tubimalirize akadde kampeddeko nange tulize ebigambo by'omusajja eyo oyo gwate bana bagamba sandero tenaba nakutandikako tenaba kugira ebyo biveeko gwate bana bagamba sandero tenaba nakutandikako tenaba kugira ebyo biveeko aso amawuli ago sijja gasoma olwakadde naye gafuluma kasome statement eyo kayokka olwakadde kasome statement eyo tufundikire ebadde awo eyo kangisome Rivian Herald Extra December 11/18 muze statement yeno the Sunday movement is making its way in darkness the movement ya Sunday ekola omugendo gwayo mu kizikiza the leaders are concealing the true issue abakulembeze babikirira ensonga eno y'amazima laba leaders and badde bagozibula abantu amaaso they are now concealing they are covering they are hiding this true issue nenga kitambula kigenda maaso baganda bange abasajja bano katukomye wano lwakadde kampeddeko naye baganda bange ebyo kuyiga byadde bingi ntuseemu leeti naye mukama yamanyi lwaki ntuuse obudde buneeno ebintaanyiza mukulu byadde bingi naye kambategeezeko ekigambo kino balidas bagenda okuleetera abantu okugondera Sunday okubanga esinzibwako they are going to even to support it these leaders whom you are hearing kubanga bali corrupt they are serving the devil not Jesus Christ kyova ndi bagenda mu kibiina ky'okugatta amadini mu nsi be bakiikirira ekkanisa ne bagendayo ne bagirepresentinga ne bakola emikago egisuula egireeta amazima gatundu kubeera mu nnyanga ne bakola ebintu byonna ebitali byangeri zimu okusuula wansi amazima naye nga balaga bakutte bendera ya Katonda so abantu abalabe b'amazima batandika okwakuzinga message ya Katonda n'amazima ga Katonda kubanga ababagalabeka nga bagasitudde they are wolves in sheep's clothing baganda ngeri gabe ne bibulya sina sanyu kubanga ekisa kirimu kizibu nnyo twandi badde tulabula abantu akasembedde naye abandi badde balabula abantu they are saying that don't worry be asleep nothing is coming we are they will come but not today oli agambe nothing is in pipeline on agambe nti tewulina kyetwalabye mu biveeko till when agambe kikomi waliwo kimukwata n'agamba nti Yesu agenda kudda mu kiseera kye ekikemo kimukwata setaani amuwangula amakulu he is serving the devil manyi mubiwuliriza ebigambo nabo benjogerako babiwuliriza era babiraba naye mukyuse before late sabiti ejanja kwongera ebigambo bineeno olw'ekisa kya Katonda kubanga nannyini mazima ganeeno yasinga byonna amaanyi ajja kulwana olutalo najja kuluwangula message alina okubuulirwa paka ku nkomerero tewali yadde ayinza kuyimiza amazima wabula okugayamba Katonda ng'ali ku luuyi lwaffe message ejja kutambula ebuulirwe era etuuke mu buli kanyomero kansi yonna nga usirete wano mu Uganda wokka naye manga geebweru baganda baffe babuli obubaka buno bwe bumu era nga babutwala mu maaso abakuba essimu akadde kampeddeko era mbadde njogera ku siibula tujja kwogera ku ssimu after nga maze okuweereza obubaka buno nga nsiibudde naye mbaagaliza olunaku olulungi message natusodde kugiraba
n'abagala okulaba ebigambo bingi mugende muwandike ekigambo kino mu YouTube search mukole SWOP UG short form ya Uganda UG SWOP ekiva mu Shawado Professor Ministry ne SWOP UG with POGM USA abaganda tukolagana nabo mu bubaka buno bwe bumu era nabo side yeyo bakola omulimu gw'amaanyi bangi nnyo sijja kwogera ministries mpitirivu nnyo ezikola omulimu guno si wano Uganda yokka era message eno egenda maaso mu kitiibwa so SWOP UG with POGM USA eyo mujja kuba mugenda ku channel YouTube channel direct bwotuuka ku YouTube channel eyo nyambo subscribing bw'ono subscribing likinga gundi zola ko video zirabe era commenting muganda wange nsaba buli asobola okusupportinga omulimu guno eno gusupporting gwa bannakyewa obe kanisa ekwatibwa ensonyi abakulembeze ekwatibwa ensonyi okubulya message play your role and support the message kubanga mukama tagenda maliza bubaka n'abakulembeze. I repeat, the message tells us God will not accomplish his work through these leaders because they are corrupt, but through the laymen, self-supporting ministers, lay workers, lay members will accomplish this work and will preach the truth, and the truth will shine. The third angel's message is the fourth angel is coming to light the world with power and his glory. So this is the Holy Spirit in great measure. Agenda kuka afukibwe omwoyo ow'amaanyi message ebulirwe okusinga ne kakano kano ekikyali kituuza baganda bange. So this third angel's message is swelling into a loud cry. Baganda bange beera party kwa bagenda obuli omulimu guno. Ebyange biyinza okubeera bingi sinza bimalayo. Naye buli muntu alaba program eno agiwagidde akadde ngije kampeddeko mukama bawo omukisa abajagaliza ebirungi abansabira abakuba ne muzaamu amaanyi nti mulaba baganda bange mukama bawo omukisa bakadde bange mikwano gyange mukama bawo omukisa. Olwaleero nja kukomekereza wano olwakadde nnyo mulundi ogunaddako ku sabbiiti ejja nja kwongezaako ebigambo bineeno mwongere otega ebigambo message nteze kubuli abaana na byana wabula eze kutukola bwenkanya buli awali obulimba buli awali ekyomuzizo ekikolebwa kijja kuba kyanikibwa. Mukama atuwemu omukisa mbere bulungi saba Katonda abakuume. Sure Word of Prophecy Ministry. Sure Word of Prophecy Ministry. Abaweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda olyoke babeere n'olukusa ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Tulikyalumunange n'engenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Tulikyalumunange n'engenda mu nsi esinga obulungi omulibeera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sure